Program Jenvudde mutukuletera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Jenvudde ne musajja wa Kabaka matovu birimu. Program Jenvudde nange musajja wa Kabaka birimu ya matovu. Omwana ow'enzaalwa Nattita Kalungu Mumyuka mu ssaza lya Beene Buddu ali ku CBS. Program yeno Jenvudde nkuleetera abantu abakugattako naddala eri gonvuuka omulembe omutebi guno atunuulira abazeeyi kale abayita abakadde n'olowooza nti oba bo tebaaliko nga ggwe naye baaliko nga ggwe. Ndi mu kitundu ekyokubiri ndi neeyaliko minisita mu gavumenti ya wakati nga bw'anaatubuulira, ndi neeyaliko ow'ekitiibwa minisita mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, musajja mukulu. Bwe tubadde juuzi mu lukiiko olukulembera omulamuzi bamugemeire olw'ettaka pulezidenti we yateekawo okunoonyereza ku mivuyo gy'ettaka, yali musaale nnyo okutambula Uganda yonna n'ogyetooloola byonna n'abitubuulira. Naye gwali ku CBS radio y'obujjajja kuli saayo gyonna gy'osobodde okukola nga tufundikira weekyeru abafunye ebibasoomooza kufiirwa kulwaza Mukama abagumye n'abafunye ebirungi tubasanyukirako. Ne mu byonna sigaana kujjukiza nti pulogulaamu eno gyeri ku mikutu gyaffe egiri ku mutimbagano emitongole. Noonya CBS FM yogi ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, bw'ogenda ku Facebook gwenyiga bunyezi CBS FM, Instagram gyonna emikutu egyo ojja kuba nga otufuna bulungi. Ndino wekitiibwa Robert Ssebunnya Kasule alina n'erinnya eddala naye kamusabe ababuuzeeko tukyagenda mu maaso. Bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba omukulu nga bannyonnyodde, munsiibe mutya, mwebale emirimu gyonna gye mukola, buli omu mu ngeri ye, kulaba nti ateeka ettaffaali ku okukulaakulana kwa Uganda, okusingira ddala okukulaakulana kwa Buganda. Olwekyo neebaza nnyo CBS okupa omukisa guno nate. Bwe nali nkozeewo ku puroguramu faana bwete myaka emirala, myaka emabega eyo, naye kale ebintu byakyuka. Kale nno omukisa gw'amaanyi mwana matoba okulaba nti ompeereddwa kakisa kano okusobola ate okwogerako eri Buganda olegeza ebituyiseemu. Abavubuka abaaliwo ebiseera ebyo tebaakulaba, manya tebaakuwulira abaaliwo ebiseera ebyo tebaakuwulira oba oliawo kisobola okukuba kakati ate omugigi mulala ate nga boogera okwala ebintu byakyuka. Owekitiibwa we twakoma wali ng'oli mu senior secondary, nkubuuza embeera y'ekibuga Kampala biseera ebyo myaka egy'ensanvu, mu myaka gy'ataano nkaaga, Kampala yali etya n'otunyonnyola Majangwa ne Nakirijja n'otubuulira abasajja abagezigezi ab'ekibuga bakabangala. Owekitiibwa bw'ovaawo omaliriza secondary. Kakati bwemaliriza secondary kozi wagimalirizawo awo mu St. Francis. St. Francis, yes. Omaliza secondary eyo naye taata wange yali olwo naye ali mu Uganda eyogera eyo nga manager. Kakati nenkolaakolako awo nga lipoota wa Uganda eyogera. Lupapula lwabanga lwamaanyi nnyo nnyo nnyo. Lwabeeranga mu mwami bamwetanga Lwangamiti nga ye mukulu wa
kwekika kyakasimba nekati bambi yafa kati nerugala tufuna omukisa International Press Institute ne UN bayagala okutandika okusomesa abamawulire naddala mu developing countries naye nga Africa yeyalina priority yali enkizo yali yasosobwa nagata batraininge bajournalist okusinga ddala mu Africa nifuna omukisa nenondebwa okuba omukubayizi twavaawo no mu Uganda bantu basatu nze Lawrence Kagwa that is a professor mu Howard University also of journalism n'omugenzi Luke Kazija yali member wa parliament yaliko ne director wa information mu Uganda government erugenda Nairobi ntumalayo ebbanga ddene ddala gyetwava ntukola diploma mu journalism bwetwamala bwenavaayo eyo netukomawo eno tandika okukola mu Uganda August olwo mwaka kyawo wawuliza CBS 63 63 awo independence tiyakusanga kuno independence yansanga wano sooka otunyumiza independence walina emyaka nazaalibwa namu ebiri kugamba oyinza okugiramu mu 63 mu 62 ana emyaka emeka onogibalaawo wali muvubuka nali kyamuvubuka independence anti olwo kusooka nze famire yaffe ya DP nnyo DP kakongolesa nnyo kubanga ne taata waffe era omuwandiisi omukulu owa Democratic Party eyasooka ngaotandika DP oza mu 54 taata yalondebwa okuba omuwandiisi wa DP kale 61 waliwo KY we yajjira ne balonda 61 Benedicto Kiwanuka nakola gavumenti eyasooka era nafuuka chief minister oluvannyuma nafuuka prime minister naye ekyava kwekyo Buganda yali egalirire kuyingira mu byakulonda balina ebintu byabwe bitakkirizaganya ne colonial government okusinga kyali kifo kya Ssaabasajja Kabaka tugenda mu independence naye kifo kya Ssaabasajja Kabaka kiri ludda wa kale bagenda mu London conference nga bakulembeddwa Buganda yali ekulembeddwa Michael Kintu Katikkiro yali musajja yasoma n'atuuka e Buddo naye mu kiseera ekyo oli n'asoma n'atuuka e Buddo mu secondary aba atomye nnyo kaakati yakulembera delegation ya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa II naye n'agenderako naye kiri yali mu lukiiko naye yali waali mu hoteri nga singa wabawo ensonga yonna ey'okwebuuzaako ng'ali awo kati bwe bakomawo puroguramu gye balookoze ndo ojja kubeerawo okulonda mu nkaaga mu gumu wasooka okulonda parliament n'okulonda ababaka b'olukiiko butereevu ng'abantu bakubwako akalulu so nga luli edda system yaliwo ab'essaza kanso yalonanga bulunzi
ekyola ne Benito Kiwanuka yafuna omukisa ogwo okuva e Masaka najja n'atuula mu lukiiko e Mengo n'abeera memba w'olukiiko. Kakati 62 waliwo okulonda 61 nga ogwakaawo waliwo okulonda nga puroguramu bwe yali eteekeddwa mu London conference. Kakati Buganda negamba tujja kukola ki kwetaba mu kulonda mu Buganda mwonna. Kiwanuka yali n'asimbawo abacandidates mu constituency ezo zonna. UPC yali yateekawo bayinza okuba tusengeka bulungi bateekawo. Kakati mu north dipiti yo newangulayo ebifo ebimu naye okusinga wano teyawangula. Teyawangula in a sense nti ababaka be yali asimbirewo wa candidates abo bafunanga obululu 8 ne bamudikiralinga nga ki ng'omuwanguzi bangi nnyo naddala mu Buganda. Kakati Obote ne Buganda baali bakoze nga bakkiriziganyizza nti ababaka abanalondebwa mu lukiiko lw'Emmengo obutereevu bwe bamala okulondebwa baali 68 bamala okulondebwa ne beefuulamu electoral college obitegedde electoral college. Kakati electoral college eyo bagirira baali bakkirizaganyiza nti abo bonna ababaka 25 siri very sure gundi okuteeka naye ntuze baalinga basukkamu 2 bonna baali bagenda kwegatta ku UPC. UPC eyakiwano eya Obote nga yewangula ebweru nonkole nga DP yafunamu ababaka naye tebaali bangi nnyo. Gundi yasinga UPC yasinga Kariusiwe yawangula outside Buganda nagatako nabana 25 nafuna gundi kumpi parliament yonna almost more than half nakola gavumenti. Kakati Kiwanuka was the chief minister n'amala omwezi gumu n'afuuka prime minister ng'era procedure bwe yali bwe bakkirizaganyako mu London conference. Kakati Kiwanuka n'omuwangula era nakkiriza twampangudde nadde oli nalukologawo olwali amakage kali gaavaawo. Kakati ntubeera bwetu kuba nakola gavumenti independence nejja tusanyuka okwefuga kyali kintu kikulu nnyo naye abaddupe baaliyo abakewaayi baaliyo bonna netusanyuka okufuna independence. Ebiseera ebyo oli munnamawulire? Nali munnamawulire nga nkolera ndi mu Uganda eyogerawo kwatatamu yali. Obuvunaanyizibwa bwe nnyo bwali kimu kusapa awo baali bampadde omusezi nga nze nkabalinga amalwaliro wali byabulamu nkabalinga amalwaliro nambula nesanga mwematovu nga mulwadde neŋŋenda ne mugba mu mawulire nti nasanze alwadde bwati atumidde omukola abantu be kugamba Uganda ebirala yalina peegi eyo kiki ekifa muki mu malwaliro nze nkikola era bw'omala okusoma okomawo walumala okusonga era wasigala mu malwaliro joininga Uganda Agas enkola ekiseera kitono waliwo namala
section ekyo mu Uganda Gas nengenda ate mu madivaani yes mu bikajjo nga public relations officer omwogezi w'amadivaani nembeera nenkola ebbanga ddene ddala kati bwe mba ndi eyo nenfuna omukisa ate omulala Helsinki School of Economics Finland ne UN ne Swedish Development Corporation ne bateekawo program okusomesa abaddugavu economic policy kano nenondebwa omwami bamutanga Kanakulya omugezi Kanakulya yali omukulembeze w'abalangira netugenda mu Finland tumalayo emyaka makumi n'ekitundu myaka ebiri netukola masters mu economic policy okukamya enfuna economic policy netukomawo nenyongera okukolera matriculani kakati ate era nengenda kati nenzirako Nairobi ate okusoma era economic policy ng'olwo nno UNCTAD United Nations Trade something yasponsoringa gundi ng'ejja abantu bakozi mu factories ne mu UDC netugenda tusoma twamalayo mwaka gumu tonafuna mubeezi sinafuna mubeezi awo nali mufunyi naye naye ng'ate agenze kusoma that was about 69 nga naye agenze kusoma muki mu America asoma computer tumala omwaka gumu awo tubuulire awuliza CBS mu kiseera kye omubeezi omufuna otya abakyala mwabafunanga mutya omukyala kuba tuwulira nti baabalabiranga bulabisi ebibyo byali biti ebyange nakugamba ntya waliwo olumbe olw'omutaka nibwe balwalirwa omuntu yali mukulu amutya Simon Kiponya buli luddawo ng'azalibwa mwogole eyo kakati Kiponya oyo yali wasaza kitaabwe yali wasaza kakati Simon Kiponya yali mukwano gwange kakati omukyala wange oyo tubi twali twalabagana mu 1968 amuli bavubuka yengera ali mu America asoma yakomawo mu 1966 ndowooza amaze okukola afunye degree yesooka mu Uganda yonna omukyala esooka okufuna degree mu kubala nakola ne masters mu kubala yasookera ddala eyamuddirira yali Tereza Nanziri oyo yasomesanga Makerere asomesa kubala naye Amini yamutta kati oyo yali mukulu wa Katikkiro Mayiga yes Tereza Nanziri yes ye mukulu wa Katikkiro kiki ojjukira kyewawulira ekyamusa Amini yamutta amulanga ki mu kiseera ekyo kiba kizibu nnyo okumanya oba amulanze eki matobo bakwogerangako ebintu ebitukubameina alagera mugende mumutta ate n'obuzibwa nawo era n'omulamu ne gutalabika naye fortunately ogumu bakwata abantu babiri waliwo omwami gwamitanga Musoke he was an accountant mu Shell kakati naye wonna nga bava Katikkiro gyava e Masaka
n'olumwami eyazaalibwa around there era ageze kumulaba ageze kulaba Nanziri e Makerere tuddeyo ku kyolumbe andi ekiro kuba kakyetuulira nti ekyolumbe nga nkola ki nga ogenda mu lumbe ngenda mu lumbe genasanga nensanga mukyala wange Wilbrod to be kyalina moloka nga akuwona mugana tutegenda fenna ebiseera ebyo ovuga emmotoka nali munyinamu watandika okuvuga emmotoka mu myaka emiro kaka munaana yesu nali mvuga mmotoka ng'oli myaka 20 anti olwo ngenze omalibaani populations officer kasente nga gyekali nafunanga senyi 200 no 10 naye ng'ebiseera ebyo 10 zabaga nyingi kuba bakuwanga ennyumba yaweerere nebakuwa ne lotion buli mwezi ya sukaali ebyonamalibani byakola ebyokulya nga makewo bibeera ali emmotoka zagulanga mmeka zagulanga 2,000 mu myezi 3 ng'osobola okugula emmotoka nasevinga malibani nanyongereraku nafuna kalooni nengula kamotoka kasukaali ka William Buse yali managing director wa Uganda Argus ojjukira omuzungu baatisse ettooke yali omukwabo William Buse yalabuka akamotoka ako n'okamugula Austin yes Austin 32 enkagula ng'oli mu loodi ng'olabika otya ebiseera ebyo kuba ekifo kyange kyali kyetagisa omuntu okubeera ng'ali smart naye era ekyali ku bbali taata waffe oyo Kasule yatugamba nga yatuzaala baana bange temuvanga mu maka gammwe nga temwambadde bulungi n'obeera mwavu otya gezaako okulaba nti okuma mu maka go oyambadde bulungi kubanga ekitiibwa kyo kibeera bweru w'amaka go ndabikayo kyekitiibwa kyo netuyigirizibwa bwe tutyo kale nonga nange nenkwata ettala lyatugambanga nga ndi very smart mu lumbe muvaayo mwenna tuvaayo fenna ne Wilbrod awo omwava mukwano ne gutandika embaga yo 68 embaga yali yalubaga yinga situnatuuka ku mbaga okwanjula kw'ebiseera okutwala ebyobuku mubigeraageranya n'ebyennaku ze kwegamba okwanjula kw'ennaku ezo kwabeeranga kwangu nnyo omuntu wagendangayo n'abantu batono nnyo ne balaba omusajja ekyeddiriranga kulangibwa nga babagatta nambaga babagattidde erubaga bafagattira obubaga abagenyi basemberezaawa mu Road Development Center ekwerodisaawo embaga zabeerangawo mulimu ekisenge olumbaga ez'ebiseera bagabula ki twakolanga ate nemadibani twakolanga bia twalwanga bia nekisoda abantu tebasanyuka nnyo soda bia kwabanko nekiro za wusiki olusi olwo abagole batambulira mu motoka ki ebiseera ebyo madibani etuwa emmotoka yali nene ddala bulungi nabasaba batuwa byansanyusa ki ebyali ku mbagayo byojjukira akati engeri yenaliwo amawulire balina enkola ey'okuwanika empapula okuwanika obupapula bwe bati kunoyita nokola bakola ekiyitirirwa ky'empapula bakyenkolera erubaga awo kati njala okuwumuzaamu abatuuliriza akayimba kujjukira ebiseera ebyo memories mu mbagayo naki bayimbi ki abaaliwo ebiseera ebyo
ekeera eyo waliwo erisama wamala erisama wamala wabeerawo ne masagazi masagazi naye yayimbanga nnyo wabeerawo ne kawalya kitaye wa Juanita kawalya yayimbanga bulungi waliwo akayimba akali paticula koyinza okuga nti kano kenzijjukira akamasagazi mugundi ezo mwawo nyinyi tutumuzeemu nalwaki lwakawalya lwamasagali lwa Elwamala nayaganga n'ennyimbo za Elwamala ne Jonta Kawalya weewaawo ali ku CBS 88 tuli n'owekitiibwa Robert Ssebunnya Kasule atubuulira gyenvuddeyo we nyongera kujjukiza nti pulogulaamu zaffe zino zibeerayo ku mukutu gwaffe oguli ku mutimbagano noonya bunoonya CBS FM ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, CBS FM ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, Instagram, yonna ojja kubanga pulogulaamu eno gyenvudde ogiraba era ng'ogiwuliriza bulungi. Mukkirize mbawumuzeemu n'akayimba akaka Elwamala ebiseera ebyo katukomewo. 88.8 CBS FM.